mu mawulire agaakagwawo era nga ge tulina essaawa zino olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokusatu omwaka 2026 lunaku lwa byafaayo munda mu ggwanga Uganda. Anti olunaku olwaleero olukiiko olumanyiddwa nga Commonwealth Ministerial Action Group oba luyite CMAG lwe lunaku lwe lutudde okulaba ebyo ebigenda maaso munda mu ggwanga Uganda ebikolebwa gavumenti ey'eggwanga Uganda. Jjukira nti olukiiko luno lubeeramu amawanga 56 era olukiiko luno lutuula oluvannyuma lw'olukiiko lwa Commonwealth nga tetunaba kubeera nga lutuula wabeerawo entuula ezisooka okukuba ttooki okumanya butya amawanga gano agali mu luse luno olwaliko amawanga ga bulaga agatwalibwa eggwanga erya Bungereza batya bwe beeyisa. Kaakati nno olunaku olwaleero olukiiko luno lutudde kaakati nno nga lukubye ettooki mu General Kaguta Museveni n'omukyala amanyikiddwa nga Samia Suluhu ono nga yakulembera eggwanga erya Tanzania. Kaakati nno bano ekisinga okubeera nga kibavunaanisa kwe kubeera nga enfuga yaabwe baava dda ku nfuga ey'amateeka okulinnyirira eddembe ly'abantu, okusibira abantu obwereere, okubuzaawo abantu bepo n'abantu abazze nga batulugunyizibwa nga bwe muzze mulaba amawulire bwe gazze nga galambika ku social media ne ampuliza ne mu mpapula oba oliawo ne ku mikutu emirala egya televisioni. Kaakati nno olukiiko luno olwa CMAG ng'ennaku z'omwezi 7 lwe lutudde okusalawo okulaba baani abo abalinyirira eddembe ly'obuntu naddala ku mawanga gano agatambulira wansi w'eggwanga erya Bungereza. Wabula nkutegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 9 lunaku olwa Mande olujja olukiiko lwennyini olwa Commonwealth Day lugenda kubeera nga lutuula, wabula nga terunnatuula nkugambye ennaku 2 emabega basooka ne bakuba ttooki mu bamembers bano bonna abali mu luse luno ani oyo eyavedda ku mulamwa. Kaakati nno nga kyandibanga ebyavuddeyo tugenda kubeera nga tubifuna olunaku olw'enkya ngenda kubeera nga mbikutegeeza ani agobeddwa. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso saagala weerabire nti balooyazi abaali bakulembeddwa mu Robert Amsterdam ono nga ye looya omukugu era omunene mu balooyazi aba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ono yawandiika omukuku gw'ebbaluwa ogwali omunene ennyo ng'aguwandiikira General Kaguta Museveni. Yalaba tekimumalidde n'addamu n'akwata eppeeni n'olupapula n'addamu n'awandiika omukuku gw'ebbaluwa ogwali omuyitirivu ennyo ono ng'aguwandiikira amawanga gano aga Commonwealth era ng'ono yakiteekayo n'akirambika nti gavumenti y'eggwanga Uganda ekulembera General Kaguta Museveni bepo ne mutabani we CDF akulira amagye munda mu ggwanga Uganda General Kaguta Museveni baali bateekeddwa okubeera nga bagobebwa mu mukago guno olw'ensonga omusajja ono ziyamentioninga era nga mu nsonga zino mwalimu okulinnyirira eddembe ly'obuntu, mwalimu okusibira bannayuganda obwereere, mwalimu okubuzaawo bannayuganda bepo n'okubeera nga bannayuganda bangi abazze nga battibwa mu nzita ey'ekyeyononere. Kakati nno Robert Amsterdam era ng'ono looya awangalya munda mu ggwanga erya America bw'atyo bwe yawawaabira mwami Museveni. Kakati nno ebyavuddeyo tugenda kubeera nga tubibategeeza olunaku olw'enkya kubanga olunaku olwaleero nkugambye nti olukuŋŋaana luno oba olukiiko luno lwe lugenda okutuula. Kaakati olwo Uganda erabike nga etunulwamu n'omukyala Samia Suluhu akulembera eggwanga erya Tanzania. Wabula amawulire gajja nga mabi bano nga bagobeddwa obanga Uganda egobeddwa temwewuunya nkugambye waliwo emisango egyaloopebwa era emisango gino nga gyekuusa ku kulinnyirira eddembe ly'obuntu nga gyaloopebwa balooya abo benkugambye bepo ne Parliament y'eggwanga erya Bungereza. Tuzze tugiraba eno ng'eyogera ku bigenda maaso munda mu ggwanga Uganda naye nga wabula ebisinga okubeera nga bikulembera batunuulira nnyo n'okukuba ttooki mu ddembe ly'obuntu. Wabula saagala weerabire kati olunaku olwaleero Robert Amsterdam ono nga munnamateeka agenda kubeerayo mu buntu munda mu ggwanga erya Bungereza okupulizentinga emisango egyo gye yawaaba edda n'okubeera nga alumiriza n'okuleeta obujulizi obuluma gavumenti ya mwami Museveni. Kakati nno saagala weerabire nti mu Commonwealth meeting eno webanga etudde oba olukiiko luno batunulira ensonga ezo eziba ziroopeddwa
eggwanga erya Gabon mu mwaka gwa 2023 lye limu ku ggwanga eryagobwa wabula nga lino lyagobwamu bugobwa kiseera buseera oba gye wandiise suspension oluvannyuma lw'okubeera nga mu ggwanga eryo waliyo military coup gavumenti yawambibwa nga bannamagye be baagiwamba kati olunaku olwaleero n'eggwanga lino erya Gabon liri ku mwanjo nnyo okulitunuulira bano abawamba gavumenti baddamu ne bagoberera enfuga ey'amateeka oba baasigala nga bafugisa mukono gwa kyuma jjukira nti waliwo ebibonerezo bibiri ebigaba amawanga gano oba olukiiko luno olwa simaaga giyite Commonwealth Ministerial Action Group kaakati bano basobola okukusaspendinga bo ne bakutunuulira ng'ebikugobezzaamu nga bakusaspendinze obitereezezza oluvannyuma ne bakuzzaamu oba basobola okukugoberamu ddala kye tuyita expulsion kaakati tutunuulidde ebinaavaayo Robert Amsterdam munnamateeka ono akulembedde abawaabira eggwanga erya Uganda n'ebikolobero ebigenda mu maaso binaaviiramu Uganda okugisaspendinga oba eno enaagoba expulsion n'eberya ddala ng'egobeddwa olw'ebyo ebigenda mu maaso ebinaaba biteereddwa ku mmeeza y'emu wali eri mu maaso g'abakulu abatwala olukiiko luno olwa Commonwealth kati nno olukiiko luno lutula wali mu kibuga London ku kizimbe ekimanyiddwa nga Marlborough House nkugambye nti mu ggwanga erya Bungereza tulindiridde ebyo ebinaavaayo olunaku olwaleero tubibategeeze nga General Kaguta Museveni ate n'omuduumizi w'amagye bino bibagenda nga batwitinga nga balaga nti okulinyirira eddembe ly'obuntu munda mu ggwanga Uganda kaakati kikyali kizibu tegukyali musango be baafuuka baana baliwo nkutegeezezza amawanga 56 ageetaba mu lukiiko luno olwa simaaga naye ng'ekisinga obukulu batunuulira nnyo n'okkuba ttooki mu bantu abalinyirira eddembe ly'obuntu olwo eggwanga lino lisobola okubeera nga ligobwa mu lukiiko luno oba okubeera nga liwerebwa akadde akatali kagere oba akadde ak'ekiseera kakati nno nze Eke Master mabega w'omuzindaalo nkutegeezeza mukwano gwange nti Marlborough House wali London bano abasajja olunaku olwaleero we batudde okulaba nga batemaatema empenda butya bwe batunulidde embeera egenda maaso munda mu ggwanga erya Uganda jjukira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku bali ku mwanjo kubanga ono yagobwa dda mu maka ge oba yadduka dda mu maka ge oluvannyuma lw'okubeera nga abasirikale munda mu ggwanga Uganda oba ab'ebyokwerinda ono baamuteekako enninga okubeera nga bamuyigga n'okumunoonya wa wonna wonna waali nga tetumanyi bw'aba akwatiddwa kiki ekinaabeera kiddako kansooke nkujja mu mboozi eno ampuliriza ate nkomewo tusimbula omulundi gumu nze Eke Master mabega w'omuzindaalo ampuliriza njagala nsooke nkulage ku katono nnyo ku byagenda maaso munda mu ggwanga Uganda wabula nga wenjogerera waliwo abantu abakaaba nga basula batunula n'olwaleero bano nga baaziirana kiki ekibaleetedde bino oluvannyuma lw'okubeera nga omugagga Ham ono yazimba ku mwala gwa Nakivubo n'akakasa ensi nti amazzi bali bamaze okubeera nga bagafunira solution entuufu tegakyaddamu kutawaanya bannansi kaakati nno olunaku olw'eggulo bannansi baasuze baaziirana n'olunaku olwaleero bano ng'abali mu looni batuuse okubeera nga amaka gaabwe ne bye baasingayo ebikalu bituuse okubeera nga bibafa oluvannyuma lw'amazzi gano ate okukomawo nga mayitirivu nnyo era nga ga busungu nnyo oluvannyuma lw'omwala gwa Nakivubo okubooga nabo n'obuzimbe bwe baazimbako nabo ne bujjula amazzi kaakati abantu bali mu ddukadduka wabula njagala nnyo ojjukira olukiiko olwa Nnaamu olwatuula e Uganda nga minisita w'eggwanga eyali akwasaganya ensonga z'amawanga amalala ng'ategeeza bannansi okuteekako feesi eziseka n'okubeera nga basimayiringa eri abagenyi abaali bajja munda mu ggwanga Uganda obutabalaga nti Uganda erina ebizibu byonna ebyali bigituuseeko kakati nno njagala nsooke nkulage Uganda baatugamba tuteekako simayiro naye nga bw'oteekako simayiro by'ogenda okulaba byonna byonna bikaabya Hajjati Nakalembe musomi wa dduwa gwe ntambula naye ampuliriza okutandika n'olunaku olwaleero ono nno y'omu ku bakyala abasookedde ddala munda mu ggwanga Uganda okubeera nga asoma edduwa ate n'asomesa n'abo oba kuyite okubangula abo abaagala okubeera nga bayiga okusoma edduwa okubeera nga basabira emikisa abantu abalala bonna okwetolola ensi yonna kati Hajjati Nakalembe ono ennamba yeyo gy'olaba ku sikuriini nkugambye nti musomi wa dduwa Kungwe Kayingu asoma busomi dduwa ono tagenda kuwa muddo tagenda kubeera nga akuwa kayirizi tagenda kuwa kikwanso tagenda kuwa lubugo nkugambye edduwa yokka Mukama Katonda n'ajanukula mukimanyi abakyala be bamaama b'ensi eno kakati no Hajjati Nakalembe muddukire mwanguyire gwe mukubire bukubizi ku nnamba eyo ebisigadde bimulekere kasitokona ku kigambo EKTV olwonga biwedde sooka owulire Commonwealth olukiiko ono lwali wano ebyayogerwa minisita bali omu nsi byonna byonna ampuliriza ebyali byewuunyisa ate tugatteko ebiriwo essaawa zino amaziga jjulujjulu
bali omu nsi minisita ebyamawulire tekinojja n'okulungamya eggwanga Uganda naddala babeera ku nguudo ezigenda okwesiba abagenyi buli ssaawa babeere n'akamwenyumwenyu ku matama abagenyi baleme okulowooza nti waliwo embeera ey'okunyigirizibwa. Tusaba Abannayuganda ffenna tukolere wamu twanirize abagenyi kati ebyo ebituluma ebitutawaanya tubiteeke ku bbali tuteekeko akamwenyu ku kasumayiri ku face. byali bigambo bya minisita Chris bali omu nsi ono wa nsonga z'amawulire munda mu ggwanga erya Uganda era ng'asaba bannayuganda tubeerenga tuseka busesi kubanga enguudo zaali nnungi nnyo nga kawewa nga tugenda okukyaza olukuŋŋaana olwo kakati nno olwa G77 olwali emunyonyo enguudo zennyini zeeyogererako bannayuganda okubeera nga bamwenya buli kaseera bamwenyerekete zaakoma okubeera nga oba oli awo ziwomoggoka naye kati enkuba bw'etonnya zaatandika n'omuze omulala ogw'okubeera nga ziva ku kulukusa amazzi gokka ne zikulukusa n'abantu nga bw'olaba ezo enguudo kwatugamba okusekera wabula bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo olutalo sinziggu olwamaze dda okubeera nga lubalokawo ku intaneti olutalo luno nga luli wakati wa minisita Anyombi Tsembo kussa omukulu amanyiddwa nga Kajubi Fred Lumbuye ono awangalya munda mu ggwanga erya Turkey. Bino nno byonna bizze oluvannyuma lwa minisita ono Anyombi Tsembo kakati nno okubeera nga abinnyika mu nsuwa oba nga abiteeka mu ngatto n'ayolekera eggwanga erya Spain wabula ng'ono teyasobola kutuuka munda mu ggwanga erya Spain olw'olutalo olwali lugenda maaso oba olugenda maaso nakati wali mu kyondo kya Buwarabu. Jjukira nti amawanga nga Iran n'amawanga nga Israeli kw'ossa ne Amerika bali mu kkubagana okutabangawo. Kakati nno minisita ono Nyombi Tsembo bw'atyo yawagamira mu kibuga kimanyiddwa nga Dubai ng'ali mu transit. Kakati bw'atyo yavaayo ne yeekubira omulanga nti bannange gye mbadde ndaga ebintu si birungi mpagamidde wano mu kibuga Dubai ng'era abantu abalala bonna abawagamira olw'okuba nti ennyonyi zaali tezikyasobola kubeera nga zibuuka zaali tezikyasobola kubeera nga zitambula olw'okutya nti ebikompolo ebyali biva munda mu ggwanga erya Iran byali bisobola okubeera nga bikuba ennyonyi ezo bassalumanya ne nalumanya ne babeera nga bakafiiramu. Kakati nno bw'ati Fred Kajubi Lumbuye yavaayo n'akomentinga ku nsonga eno ng'ategeeza bannansi nti omukulu Nyombi Tsembo yali amaze okubeera nga atandise okubeera nga alaajana era nga amaziga atandise okubeera nga agakulukusa ng'era gaakaaba ono gaakomba oluvannyuma lw'okubeera nga baamutrapingira mu kibuga Dubai nga takyasobola kubeera nga adda munda mu ggwanga Uganda ate nga ne mu kibuga Spain gye yali alaga mu ggwanga erya Spain ye tasobola kubeera nga agendayo olw'olutalo ne suspension eyaliwo ku nnyonyi oba flights ezazigenda okubeera nga zibongerewo. Kakati nno bino byonna byafuluma era bw'atyo Nyombi Tsembo nga minisita ampuliriza kyaddaaki yavuddeyo n'abreakinga silence n'addamu Fred Kajubi Lumbuye nga kino kyongera okulumiriza n'okutegeeza nti ebiseera ebisinga Fred Kajubi Lumbuye ono agenda okwogera amawulire nga bwe mbategeeza aba talimba agenda okwogera ensonga aba amaze okuzisunsula n'okuzeekenneenya nti ziba ntuufu wadde nga minisita ono Nyombi Tsembo avuddeyo n'akakasa ensi nti ate Fred Kajubi Lumbuye byayogera bibeera bifu era bibeera bikyamu era tebibeerako mitwe n'amagulu wabula okusinziira nga bwe ngenda okukuterayo emboozi eno eya Nyombi Tsembo ng'ayogera ebigambo bye ate ne Fred Kajubi Lumbuye nga naye alina ebigambo byayogera ebitundu 9 ku buli 100 ebigambo bya Lumbuye byayogera bifaanaganidde ddala era bikwataganidde ddala n'ebigambo bya minisita w'eggwanga ono amanyikiddwa nga Honorable Nyombi Tsembo ate naye byavuddeyo n'ategeeza eggwanga wadde nga bw'abadde amaliriza ategeezeza nti yamaze n'abeera nga afuna omwagaanya oba omukwesese bw'atyo n'ava mu kibuga Dubai n'asobola okwesolossa munda mu ggwanga erya Bungereza era nga wenjogerera minisita Nyombi Tsembo ali munda mu ggwanga erya Bungereza ye nga bw'agamba mbu ku mirimu emitongole gy'alina okubeera ng'akolera ensi Uganda wabula nga Fred Kajubi Lumbuye ye yasembayo okutegeeza ensi nti mwami Nyombi Tsembo yali amaze okubeera ng'awagamira mu kibuga Dubai olwa flights ezaali suspendingiddwa era ng'ono yali atandise okubeera nga alaajana nti bannange mujje mu ntaasa era ng'ono jjukira yakulira ebiweerezebwa ku mpewo ziyise social media ne TV ne radio era ng'ono
y'omu kubajjako social media n'ayogera ebigambo bye yayogera ng'ategeeza eggwanga yali aggyeko social media oluvannyuma lw'okubeeramu bwe yali atidde eŋŋombo ya protest vote yali ayinza okubaviiramu kanaayokya ne kakati nno bano bajjako intaneti. Kati Lumbuye ategeeza ensi ng'agamba nti intaneti gye yajjako munda mu ggwanga Uganda ate kwayita okulaajana n'okusaba obuyambi nti bannange empagamidde eno mujje mu ntaase, ng'ono kyongera okukakasa nti intaneti bagijjako naye nga nabo tebamanya nti bayinza ogyetaaga essaawa yonna oba oliawo wadde banene era babede munda mu ggwanga Uganda. Wabula enjawulo eriwo nti Fred Kajubi Lumbuye agamba nti omwami ono yali awagamidde munda mu ggwanga erya Qatar, kyokka omwami ono avuddeyo n'akiralifying naga nti nali siwagamidde mu ggwanga lya Qatar mu kibuga Doha, nali mpagamidde mu ggwanga lya United Arab Emirates mu kibuga Dubai ng'abantu abalala bonna abasuspendinga flights zaabwe bwe baali, so saali kata. Kakati nno olutalo luno lwongedde okunyiinyiitira. Njaga tuluyingiremu tuluwulire Nnyombi Tsembo minisita ono ate nga ne Fred Kajubi Lumbuye ampuliriza obiwulire. Katandise tutandise tutya? Tutandise bwe tutya? Mwenna baganda afali Middle East tubasabira mugume embeera mujja giyitamu. Wabula eri omukungu wa Nyandi Esoferi akudda ekitongole ekikwasaganya ebiweerezebwa n'okunamayengo mu ggwanga bayita Nnyombi Tsembo. Nnyombi Tsembo ono yave Uganda nga ayagala genda mu Spain e Barcelona kulyasereza mu musolo wakula na family no bakula ku bintu bye, but unfortunately teyatuuka ndoza ina connection flight wakati yayina connection flight ekkata kati ebyembi otalo bamukwatidde ekkata ali alaajana nejjukira yagamba nti bajja ku internet ya Uganda kati ayagala ate internet gyayitamba musakuba okoleki government emuyambi nenga ate emuyambira ku kikuinta tijagala kujja kati ali mu hotel ali stranded emirimu bomu zivuga ziringa ekizibu nesinga mukama kadalo tuyamba hotel ya watudde ne sebane bampira kaka chungwa ku boko ku kiwotel ekyo nafiira muno omutugo moto omulinga nandi mayini simanyi mancho sabira mukachita ochitanyo kulosabira mukachita olutanyo kunemba densaba wonna hotel wali badupuka bomu ifiba afire mu. Hello bana Uganda, mumuwulire ono agamba nti Lumbuye bintu bingi nnyo bayogera ebyekisiru olumu tetwagala na kumuddamu ffe abalina ku bwongo, naye mmanyi nti waliwo abajega banna abamuwuliriza ate ne basaasaanya. Ekisooka siraajanangako nti ndi mukabi nga ndi Dubai connection abasinga obungi abakola emirimu we tuyita nga tugenda okukola emirimu yemu connection points we tuyita buli omu ali mu mirimu gino gye tukola akimanyi nti meeting esinga obukulu bagiyita World Mobile Congress ebeera Barcelona buli mwezi gwokubiri nga gugwako ne March. Eyo meeting gye nali ngenda, of course singa abantu bangi nnyo abaafuna connection nga zigaanye okukola ne binkwatira e Dubai. Lumbuye ebintu byayogera kitabimanyi, amala googera musajja watu omutunuulira n'omusaasira. Naye kyenjagadde okutegeeza bannaffe abatutegeera bye tukola nti sibangako na mutawana gwonna Dubai, siraajanangako, tinjagala buyambi, nali mbabuulira kigenda mu maaso. Ffe tuyise mu mbeera nnyingi, embeera y'e Dubai mbeera ntono nnyo, era wenjogerera e Dubai twavuddeyo dda tuli ku mirimu mirala awalala gye nali nina okuyita okuva e Barcelona, nali nina okujja meeting endala ez'emirimu gye tukola wano e London, era ndi London, era nkakalabya bulungi emirimu gyange, era nja kukomawo nga bwe nali nina okudda. Abali frustrated
byeboogera n'okubimanya tebabimanyi. Wendi tujja kubaawo era ffe tuweereza ggwanga lyaffe. Tetulinga abo batiitiizi abadde okulabisa eggwanga lyabwe obubi, kubanga baalemwa okusambira akapiira wano, bali eyo baagala kulabisa bubi Uganda n'okulabisa bubi ffe abeewaddeyo okusigala wano tuweereze eggwanga lyaffe. Salamu alaikum. Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye kapula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Kakati nno nze mmaze okubeera nga nkutegeeza n'okubeera nga nkuzigirira. Hajati omusomi w'edduwa Nakalembe, era ng'ono nkugambye evidiyo nga bw'ogirabye byonna biggweera awo, akutwala ku nnyanja, akukola atya, akukumira ekyoto, ate era nga n'ekyogo naye akikuwa n'okinaaba, ebigambo ne bikutererera bulungi nnyo ne bw'oba ng'oliko ekisiraani ekyakusindikibwako ani afaanana atya, olw'embeera ebeekutereredde. Kakati nno mu mbeera y'emu nga bw'olaba vidiyo eno, kino kye kibuga Kampala, era wano we baazimba akazimbe kano ak'emyaliro esatu akatudde ku mwala ogw'ennakivubo. Wuliriza bulungi, guno ogwaviiriddeko bannayuganda okubeera nga bangi ebyabwe byatokomose. Wabula nga bw'olaba wano nti akazimbe kano bw'okatunulira obudde obw'ekiro olabira ddala amakulu agawedde emirimu, wabula nga weerabidde nti akazimbe kano kaazimbibwa ku mwala, kyokka ng'ate omwala guno guli mu kitundu eky'ekisenyi. Okusinziira ku mawulire ge tufuna galaga nti enkuba bw'enaatonnya esukkako wano obudde nga bwa kiro, akazimbe kano ng'amaduuka gonna bagaggadde, amazzi gandiyanjala ne gajjula mu buzimbe buno oba mu buluumu buno ne kafundikira nga kekkase ekigwo. Okusinziira ku basuubuzi, omukulu atwala abasuubuzi mu kibuga Kampala n'abamu ku basuubuzi, obweraliikirivu bubeeyongedde. Okusinziira ku bigenda maaso n'ebirabwako n'ebyo ebyababuulirwa nti Kampala ono agenda kubeera ng'ali ku pulani naddala akazimbe kano akahaamu, kaakati obweraliikirivu bweyongedde. Nkugambye nti okusinziira ku birabwako akazimbe kano kayinza okugwira abantu ne bafiirwa obulamu bwabwe, era akazimbe kano kasobola okubeera nga oba oliawo kasaanyawo enkumi n'enkumi z'abantu, kabeere ng'obudde bwa kiro oba obudde nga bwa misana. Njagala nsooke kutwaleko mu bigambo by'abasajja bano bwe mbikujjamu bo kennyini abakolamu ng'omusimbi omuyitirivu gwaweereddwa ddaba tikitokers munda mu ggwanga Uganda ogukwata mu buwumbi 5, kyokka nga abasuubuzi bano abawa omusolo oguli direct basajja batune ku njega eyabagwako mu kusooka tebaweebwanga yadde n'ekikumi, kaakati enjega ey'okubiri emaze okubeera nga ebagwira, kyokka nga ate abamu ku bannaabwe abadde bakolera ebweru w'amaduuka gano bo baamaze dda okubeera nga bagobwa kifuba mu kibuga Kampala n'ebibuga ebirala ebyetoolodde eggwanga erya Uganda. Kakati nno kitegeeza nti abasuubuzi munda mu ggwanga Uganda bye balowooza nti gavumenti ebalowoozaako nnyo tebalowoozangako n'akamu n'akatono. Njagala osooka owulire emboozi zino z'abasuubuzi naye nga nkugambye bya nnaku byonna. Nnyo okuva ku luli eri kyewuunyisa nnyo nti nakati tebaterezanga mutufu tufiiriddwa, ojja kutambulamu ku muno olabe tufiiriddwa kinene nnyo era kyenkana ng'ekyalulirwa kuba leero tubaddewo tutasizaako ekisobodde lwakuba leero tubaddewo naye gye tuba kuvaawo kyandibadde ng'ekyalo amazzi okutuuka negamira kano akatanda tegaba matono. Mulanga kigwa okubira abakulembeze twabalonda naye tebatuyambye, twabeesigisa akalulu kaffe naye tebakoze eki tebatuyambye. Oŋŋamba otya nti owa tikitooka abalekana ku tiktok fe abawa omusolo oguli direct okitegeera ate nga gwa waggulu n'owaba tikitooka nga fe tebanatuliirira batusuubiza ssente ziriwa tetufunangawo n'olwataano, kati ku loosi eyaluli ate twongeddeko loosi eyaluli, kati
Kitegeera. Yes, all right. Kasita twakeera ku makya ne tukkiriza ejjoogo tukolebwako abasajja bano nga tulaba bintu bingi nnyo bikyatutuukako kubanga ffenna twakkiriza ejjoogo litukolebweko famire emu ey'olubatu okunyigiriza eggwanga lyonna. Omuntu akeera atya ku makya n'azimba ku mwala nga ffenna tutunula. Ffe tetukuba nkulaakulana, enkulaakulana tugyagala naye tugyagala mu butuufu bwayo niwe eyina okubeera. Enkuba kituufu e Kampala ebadde etonnya before naye amazzi gabadde nga tegajjula nnyo mu maduuka g'abantu nga bwe gajjula ku mulundi guno. Omuntu n'azimba ku mwala nga tebataddewo na alternative ya mwala mulala nti kati nga guno kale ono kaguzimbyeko waggulu era naye tukozeeyoko ku mwala omulala amazzi kale nti agamu gajja kyamako wano ffenna nga tutunula. Kati tewakyaliwo na busobozi bwakugaziya mwalo ogwo kira kubaka yule bali balegamba nti kale nti leka tuguzimbe nga gutuka ku Pioneer Mall eno leka tugaziye ddala nga kuva eri ku Hamu nga guda ku Pioneer Mall eno leka tukugaziye twongere n'ogusimako wansi kungulu tugubikkeko nga pulani y'omusajja oyo village yatuwa eyo mu kusooka nti omwala agenda guzimbako kungulu gubikkako naye so si guzimbako kizimbe ekyo ekiwanvu bwe kityo ng'abamu bavaayo nga bagamba mbu tukuba nkulaakulana. Tetukuba nkulaakulana, enkulaakulana agenda naffe tugyagala naye tugyagala mu butuufu bwayo nga si kunyigiriza munnansi. Yasitunyigiriza munnansi. Bannayuganda tulina okuzuukuka, bintu bingi nnyo bigenda tukolwako nga tutunudde butunuzi. Tulina okuzuukuka. Ebyo principle Kyagulanyi ebyo bye yavaayo n'agamba nti mujja kiwulira. Kasita okkiriza okujoogebwa abantu abatono ennyo abantu ogira famire emu bw'asigadde bajja kujja n'ewuwo mu njuuyo bakolere amateeka kubanga wakkiriza okujooga. Naye bannayuganda chance ekyaliwo esobola okuzza eggwanga lyaffe mu ngalo zaffe bannansi. Omukisa weeguli omukisa tukyagulina. So esobola situkira ewamu ne twetaasaako abantu bano abatafa ku muntu wa wansi. Olukiiko luno olugenda okusalawo ku ntuuko ya Museveni ku bikolwa eby'ekitujju bya zaakoze bannansi lugenda kutuula e Marlborough House mu London era nga bassebo ne bannyabo luno lwe lumu ku nkiiko ezikulembera nga Commonwealth tennaba kutuuka ku lunaku lwayo oluyitibwa Commonwealth Day. Olunaku olw'Emmande nga 9 Ogwokusatu 2026 ye Commonwealth Day. Naye nga Commonwealth Day tennatuuka enkiiko nnyingi zisooka ne zituula okusobola okureviewinga member states 56 abalimu baliwa abeetaaga okutunulamu n'okugoba mu mukago ogwa Commonwealth olw'okulinnyirira eddembe ly'obuntu n'ebikolwa ebibi bye baba bakoze. Weewaawo Museveni si ye yekka agenda okutunulwamu ne Samia Suluhu ow'e Tanzania ali ku lukalala lwabo abatunuuliddwa nti enkya olukiiko lwa Simaaga lugenda bagoba. Olunaku olw'enkya mu bisenge by'e Marlborough House mu London ennaku z'omwezi nga 7 entuuko ya Museveni ku bikolwa eby'ekitujju okutemula abantu okubasibira obwereere okuwa mutabani we munnamagye General Muhoozi Kainerugaba n'atulugunya bannansi ekyeyonoonere n'abasibako emisango gye batakoze abalala ne baleetebwa mu kkooti ku misango gye batamanyi. Entuuko ye mu kwetaba n'abantu abalala amawanga 55 nga ye wa 56 amawanga amalala agagoberera enfuga ya demokrasiya enkyalo bagenda omutunulamu balabe bakyasobola okutuula n'omutemu ku ntebe y'emu. Biki bye basobola okukolawo ne bateekawo obwenkanya eri bannayuganda mwenna ababunoonya. Si ye yekka nga bwe nkugambye mu ntandikwa. Olukiiko luno oluyitibwa Commonwealth Ministerial Action Group lugenda kutunula ne mu bikolwa bya Samia Suluhu ow'e Tanzania bwe yakeera ku makya ne yeewaŋŋamya mu ntebe n'akozesa amagye okuwangula obukulembeze obwa pulezidenti. Amagye ne gamulangirira ne yeerayiza mu balakisi. Ebikolwa bye yakola eby'okuttira abantu ku street amagwanika gonna ne gajjula. Bano abali mu Commonwealth ensi 56 beebuuza
tukyasobola okutuula n'abatemu bano ababiri ku mmeeza y'emu ne tubaako ebintu bye tuteesa? Era bassebo ne bannyabo, olukiiko luno olwa Simmaaga lwe lugenda okutuula enkya. Weekuumire ku Media Choice Online Television, tujja kukubuulira byonna ebigenda okubaawo. Tanzania saako ne Uganda, Museveni ne Suluhu si be bokka abagenda okuteesebwako. Bassebo ne bannyabo bagenda kuteesa ne ku status ya Gabon. Gabon, they partially suspended Gabon. Baali bagigoba naye bagenda kweddaabulula beetegereze. Gabon yeyina enteekateeka zeetaddewo okukyusa mu byagigobya k'ekitundu. Kuba bassebo ne bannyabo waliwo bye baagisuspendinga, si expulsion. Baagisuspendinga mu mwaka ogwa 2023 olw'okuba nti waliyo okuwamba obuyinza bano nga bakozesa magye. There was a military coup in Gabon. Bano bagenda kwetegereza military coup eyaliwo ne military government eyaddawo bagoberera enfuga ey'amateeka. Bali waffe okwegatta nabo. Era ng'oggyeko Museveni ne Suluhu bo abateekebwateekebwa expulsion. Biri ebibonerezo bibiri ebiweebwa oyo amenya amateeka. They either suspend you and watch you, or they totally expel you from the Commonwealth. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo nti abakuliddemu okusobola okunnyonnyola embeera y'abannansi aba Uganda ne Tanzania ye munnamateeka w'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert Amsterdam. Bano abaprofilinga ebikolwa by'ekitujju byonna ne babipresentinga eri amawanga ga Commonwealth. Kakati bano bagenda kuba bapresentinga obujulizi obw'enkukunala nga akakiiko kano aka Simmaaga kwe kagenda okusinziira kabyetegereze kabitunuulire era kasalewo n'ekyokukola. Mujjukire omwaka guno gwennyini newankubadde nkugambye nti Commonwealth Day ya nnaku z'omwezi nga 9, naye era weewaawo Commonwealth Foreign Affairs Ministers Meeting yakubeerawo nga 8. Ngambye akakiiko kano bwe kamala okutuula nga 8 Commonwealth Foreign Affairs Ministers Meeting etuule, ate nga 9 bakuze Commonwealth Day. Kyokka ate mu gwe-11 ogw'omwaka guno gwennyini mu ggwanga erya Antigua and Barbuda kyogamu gyagenda okutuula. Bassebo ne bannyabo, Commonwealth Heads of State meeting will be there between 1st and 4th November in a country St. John's, Antigua and Barbuda. Kakati eno Commonwealth Day zezimu ku events ezikyasinze obunene ng'omuntu yenna agenda okugobwa mu Commonwealth aba tajja kusobola kwegatta ku mawanga 56 nga gagenda okuteesa ku biki ebigagasa nga bo ba member states. Ate amawanga gonna agali mu Commonwealth bassebo ne bannyabo bw'ogattagatta amawanga gonna gano 56 galina population, ensi yonna erimu obuwumbi nga 8 obw'abantu. Bo balinako population gye bakulembera nga bakulembeza abeegattira mu Commonwealth ewera ddala obuwumbi 2 n'obukadde 7. Kakati njagala ngende nkunnyonnyole Commonwealth eno oba olukiiko luno oluli scheduled lutugasizaawa. Okusobola okulutegeera obulungi njagala nsooke nkunnyonnyole. Bassebo ne bannyabo, the Commonwealth Ministerial Action Group ekola mulimo ki? What is its role? N'ebisigadde byonna mbikunnyonnyole tusobole okutambulira wamu. Okusobola okutegeera obulungi akazita akoolekedde nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ne munywanyiwe Samia Suluhu ow'e Tanzania neetaaga nkunnyonnyole olukiiko luno oba meeting egenda okutuula enkya erina buzito ki? Erina busobozi ki? Ki kyesobola okukolawo era etuyambirawa? Kakati bassebo ne bannyabo, the Commonwealth Ministerial Action Group giyite Simmaaga yatandikibwawo mu Novemba wa 1995 Commonwealth Heads of Government bwe bali mu meeting mu Auckland mu ggwanga erya New Zealand. Bassebo ne bannyabo bano batandikawo Simmaaga eno oba giyite nga bwe ngikunnyonnyodde Commonwealth Ministerial Action Group eneebeere custodian oba omukuumi w'enfuga ey'amateeka nga bano be bateekesa mu nkola ebyo Commonwealth byekkiririzaamu ziyite fundamental political values. Luno olukiiko lwe lwetegereza era lwe lutunula mu ngeri ky'amawanga gonna agali mu Commonwealth gye galinnyiriramu eddembe era lwe luteekateeka ebibonerezo lwe lulikomendinga n'ani afuna suspension era ani afuna expulsion. Oweekitiibwa Robert Amsterdam asabira expulsion. Obujulizi bwonna bwe yawaayo mu lukiiko luno bugezaako okugoba Museveni mu benefits ye n'ekika kye ze bafuna mu Commonwealth.
naye ekibuuzo kiri nti luno olukiiko lukola ki ng'oggyeko ekyokunnyonnyola our own stance as Ugandans lwo lwaki lwatandikibwawo. Let me start with its objectives otegeere naawe opimeepimemu kiki ekijjira Museveni. Kakati bassebo ne bannyabo nkugambye nti ono ye custodian of the Commonwealth fundamental political values. So lukiiko lwa byabufuzi era lwetegereza nkwata ki bannamawanga bonna 56 abalimu enkwata gye bakwatamu enfugo okusingira ddala entyoboola y'enfugo eya demokulasiya n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Excellence Kyagulanyi Ssentamu, Oweekitiibwa Lewis Lubongoya, Oweekitiibwa Ssenyonyi, NUP Fraternity, abaana b'enkyukakyuka mwenna muwulire ebintu bino. Gurupu ya Museveni ey'omunda eri ekwata ekintu bweti nga batudde ne bateesa yino resolution kabejja yino wulira ekintu kino be bakibuuliddeko abamu omukulu wa NTV omukulu wa NBS ne Interreligious Council balidazi ba Interreligious Council NBS ne NTV bali wero prepared okukitambuza kikino olwo bwe banaamala bagenda kikwasa bakasuku bo tebannakibabuulira ba YouTubers abo ba TikTokers bakitambuze kiriwa kikino legitimacy syndrome gwe munanga awuliriza wulira Museveni ekimugoba awulira sanctions ziwuuma zijja awulira ataaka awulira okumukima ng'owe Venezuela ali vulnerable nnyo kebera Museveni kati bw'aba atambula asiba enguudo ezi luli abadde asiba lumu kati asiba ezi olugenda oludda takyagala kuyisinganya na muntu wulira wakati mu kuzannya okudojinga okusiba
international community okubeera involved nti ennyindo zaayo ziyingidde Uganda kati ayagala kuzidojinga n'okuzibypassinga n'okuziwuddiisa n'okuziwugula Simba enatembea mu stone ennyindo za UN simanyani ziyingidde mu ggwanga Uganda ziri zitiziwunyiriza buli kantu ulira Museveni bwagenda okukilandinga bateesezza Interreligious Council ne ba Museveni bagenda kuggulawo Bank of Uganda bajjeyo kyonna ekisoboka Interreligious Council yo yakutedde kunje kirimu Interreligious Council kirimu Museveni group eyo ennene eyo ya waggulu eyo gye bakola naye ebikolobero mulimu byabakama kakati Interreligious Council bagenda kupolota abantu aba owekitibwa Lewis Rubongoya n'owekitibwa Ssenyonyi okuba wa kyonna kye beetaaga mu nsi wano bapolote His Excellency Kyagulanyi aveeruweero ateke wansi ebikola akomewo bateese akomewo akkirize ekintu kino kigenda okukolebwa kiri luddawa byabakama tateekangayo result neegi ku mitimbagano byabakama agenda kuvaayo akole press conference yekyusa agambe bannange ebyuma byawaba waliwo abakwata mu byuma ebbanga lyembadde nsirise wali etteeka lyali limpa obuyinza kulangirira mu ssaawa ezo bye nali ndina byebyo simanya ali yayingira mu byuma naye ekyamazima ebyuma bwe byamaze okutereera byaleese results entuufu kuba mbadde nga nkyabikolako obululu bwe nalangirira nti bwali bwa NRM ne Museveni obululu bwali bwa Kyagulanyi Ssentamu ne NUP enduulu walalalalalala amakubo gajjule wololololololololo era twabagamba byabakama alangirire His Excellency Kyagulanyi Ssentamu muwulire biringa ebitakkirizikika byabakama bwamala okulangirira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bwe paba UPDF eveeyo bagambe bwe kibanga bwe kityo nga alangiridde bw'atyo nga bw'agambye fenga Armed Forces UPDF ne Armed Forces fenna tugenda kukumba president yenna atuweereddwa okitegedde kati Interreligious Council etandika omulimu epolote Rubongoya ne Rope SG ne Rope babagambe omusajja mu mujje yeruweera jje NRM government yonna eveeyo awo omulimu gutandike ku ma radio gutandike mu ba tiktokers okupika His Excellency Kyagulanyi congratulations biki endulu zivuge akomewo okuladda okyegedde mbu bw'aba ali mu Uganda oba bw'aba ali bweru wa ggwanga nga yafuluma kubanga basuubira okuba kati tebakyamanyi waali byonna bituufu ali bweru wa ggwanga ate ali mu Uganda kati wonna waaviirayo aveeyo era oluvannyuma lw'okumulangirira bamuwa obukuumi buno bo asula nabo mu buliri tutegeerere ddala ono omusajja afuuka amasuuka afuuka ki kuba tujja kuddaawo ng'omusajja afuuka ekintu mpewo ayita mu kamooli nedda ayita mu kamooli kati eno security yakumukuuma asula nayo mu kisenge tumulabire eddala engeri gy'akyuka bw'ati n'afuuka bulangiti n'ava mu bulangiti n'afuuka akantu n'ayita mu kamooli n'atema kwagamba afuuka ensiri otyo kati president aveeyo NRM ekkirize egamba ate munnange ffe tulere emirembe wano electoral commission bwebanga erangiridde ffe katulabe ekiddako nga ekibiina naye at the moment tukyagenze ne chairman w'electoral commission
langiridde. Owulira bulungi? His Excellency aveeyo Luweero ajjeyo amagye ajje munnange mutandika okutegeka oba emikolo oba mukole mutya awo simanyi bwe mugenda bikola. Kakati bw'amala okulabikako bw'ati nadda kuladda bwe mpaba Museveni ne ttiimu ye bafayiringe omusango. Ati kugoberera amateeka bagoberere bafayiringe omusango nga bawakanya Electoral Commission byerangiridde. Era basinze nnyo okutigiinya akawaayiro aka biometric simanyi teziri mateeka simanyi tezikola biki simanyi tezikola biki awo bagenda okutwistinga nga bakulembeddwa Kiryowa Kiwanuka Karugire Bigirimana awamu ne Kalebani. Musirike bande tugenda mpola leero tugenda keesa wano. Bakole ki? Omusango gutandika okuwulirwa. Omusango bwe gutandika okuwulirwa, Nzeija Chief Justice Karugire mukodomi wa Museveni, Kiryowa Kiwanuka lawyer wa Museveni ate jjukira ye Attorney General, Kalemani ne Bigirimana ne ttiimu yonna nga bwe banaagironda, naye bano be batudde ku pano y'amateeka engeri gye bagenda okikola. Kati kooti eramule bweti mugende mu dialogue mugende mu dialogue oba mukole government of national unity, unified government, kubanga okuddayo okulonda sente teziriiwo oba muddeyo mulonde ku options zisatu ze bagenda okuwa. Kooti ewe directives zisatu: dialogue, government of national unity, okuddayo okulonda wakati wa NRM ne NUP. In the process Kyagulanyi bamu assassinating. In the process His Excellency Kyagulanyi abeere assassinated badiringe the consequences. Abakyala tugende enewa muddangamu. Olwaleero kasisinkanyeko ofisi ya Prime Minister mu kutunuulira kutwe wasaasaanya ssente. Naye ekisinza otwewuunyisa nti ku mbeera eyali ekiteezi mwenna mukimanyi nti abantu baffe baafa, ennyumba z'abantu zaagwa, kasasiro yaziika abantu ekiteezi. Naye ekyewuunyisa nti wadde abakulu baali beetaaga bilioni 3 n'obukadde 4 okugezaako okuyamba abantu b'ekiteezi, ezo ssente baamala emyezi 3 mu kabineti tennatuula, BSST mukulu Gobi tanneerowooza, abantu b'ekiteezi ne babonaabona kubanga gavumenti yasobola kurespondinga mu budde. Naye ekisinza otwewuunyisa nti ssente wadde zajja oluvannyuma lw'emyezi 3, ssente zaakwatibwa ne zigulibwamu amabaati mu kifo ky'okuwa abantu b'ekiteezi, ate amabaati ne gagenda era ng'oko. So omuntu ne yeebuuza nti tetuganya abeera ngo naye bantu, naye ssente zaali zirina okukola ekiteezi ate ozitwala oteera ngo. Kati ng'omuntu yeebuuza nti eno ministry emanyi kye bayita emergency, abantu bayinza kubanga bafa n'otutegeeza nti ate kabineti tennatuula, naye mujjukire kabineti etula buli wammande. Bw'otunula office ya Prime Minister weetula ne mukulu Gobi PSST batambulawo butambuzi just meters away. So office ya Prime Minister tuvumirira n'embeera ey'obutawa nsonga z'Abannayuganda nkizo. Toyinza gamba nti abantu bafa naye otubuulira simanyi kabineti tennatuula, kati olwo ebya emergency ne disaster bituyamba ki? So okubanga abantu b'ekiteezi tebayambibwa saawa eno, abantu abaakubwa ennyumba zaabwe bakyabanja, abamu abafiirwa abantu baabwe n'obwo obukadde 5 simanyi 6 bwabagamba abantu ssente tebazibawo. Kyokka ate n'owulira nti bilioni 1 mu obukadde 6 babututte era ngo okuwa abantu amabaati, kyokka ate ssente nga bazisaba kukola kiteezi. So kyewuunyisa era kimalamu amaanyi.
so nze nsaba mu Prime Minister's Office Bunnambiro ekwate ssente zalina okugenda okuwa abantu b'ekiteezi babasasula abantu abafiirwa amayumba abantu abafiirwa abantu baabwe nabo bonna abalina okuyambibwako nga lipooti zakolebwa bayambibweko kuba kiri it is public information nti abantu b'ekiteezi baafa ne bafiirwa ebyabwe era tuvumirira okudivertinga ssente okwata ssente ezaali ziweereddwa abalala ate n'oziteeka mu bintu ebirala ennyo abantu beera nga otubaagala naye tekyali kyabwenkanya okukwata ssente z'ekiteezi ne zigendeeramu